tuukaawo awantu awo ku mugga gwaffe awo. Nze Major General Sam Kiwanuka yasooka okuba omubaka w'ekitundu kino, the first MP of the area. Kachiri Masulita ne Namayumba. Ekyokubiri kye njagadde obabulya ndi mwana nzaalwa ya wano. When Nava, I was a student in Tolo College, Tororo. Nenkomawo, I joined the revolution, nejingirwa obuyekera, some 43 years ago. It has been a journey. It is not a short distance to make it 43 and to become a general. Si kyangu okufuuka ekyo omuntu kyali. So that journey yateekawo the balance of the board okusobola omuntu okubaako kye yeeyogera nga bannaffe banaasobola okulaba nti omuntu osobola okubaako kye yeeyogera. That was the intention. Kyekyali ekigendero. And I'm very proud. Mpulira bulungi nnyo buli omu bw'ajja wano n'ayogera kyayagala because of the freedom. Emyaka gyange 43 nina obukakafu nti tegyafiira bwereere. Njagala tudde ku mulamwa ebyo ebinkwatako banzaliya wano ddala. Nina byenkoledde mu Wakiso by'amaanyi, nsimbi ebibira, naye nze Chief of Production and Welfare mu magye ga Uganda. Nze nnima emmere ya Uganda, amagye yonna ge galya ku faamu ze nnina 36 ez'amagye. And I'm very proud of my army olw'ebiki byenkola. Naye katudde ku mulamwa. Omulamwa olunaku lwa wetland. Naye njagala okusooka okwebaza leadership ya district okulaba mwasazeewo ne mujje Namayumba ne mulowalinga down ewamikka. I know mwade mwine ensonga zammwe. Ekitali kibi okulaba nti n'ekitundu kino kyalondeddwa okulaba nti kiba n'omukolo guno. Ffe ababadde mu nkiiko nnyingi ng'abantu balwana okukuza emikolo egya gavumenti tekiba kyangu kufuna mu kisango ogwo. Ab'ewamikka mwafunye omukisa azaalwa mu kitundu ate nga General asinga obukulu mu magye ga Uganda mu Buganda. N'olwekyo ab'ewamikka obukulembeze mugezeeko okumobilizinga abantu batuleetedde message bano, batuleetedde obubaka, boogedde ebintu bingi, naye ebintu ebyo nga byetaaga abantu b'ekitundu okulaba nti mubiwuliriza. Nebaza nnyo abaana abato n'abo 300 acres ab'omu Namayumba bayinza okubagamba kyovula abantu ebikwatagana n'okusimba emiti. Kasanje abanjagala okuncekinga enakawuka gyendi wano wendi Masaka nze nawangula ekirabo eky'okusimba emiti mu Masaka City. N'olwekyo ekikwatagana ku environment njagala nnyo, nkitegeera nnyo, naye kaakati kyensaba omwogezi omu yakyogeddeko wano Wamikka eri mu Vale, the total area. Olw'emirimu nagezaako kyogerako ne Minister w'emitiana wa lands n'asindika mu local government nga njagala ka town kano there is some funds ezaali zijja how we can improve the urbanization of the area, so it needed some bit of compensation nga balina okusasula ku bantu, but it needed a process. Naye kakati bwe negezaako kibwa ku bakulembeze si kyangu sayina kyakola, I had to give up. Naye kakati kyensaba abakulembeze kirungi mubaddewo wano mugezeeko kwatagana n'abanneema mulabe nga mu improving embeera ya wano. Nze nanyini kizimbe ekyo na kino I don't know oba ndi mu wetland,
naye bantu bangamba nkomewo nkuve ekitundu kyabwe, which I did, kubanga akati wano problem gye tulina, tuli surrounded ne farms, tuli surrounded n'omugga Mayanja. There is no way abantu ba wano basobola okweexpandinga okufuna resources, so they are squeezed. N'olwekyo abakulembeze ba wano mulina okukola ennyo, you need to think out of the box. Mulabe nti muvaayo muyambe abantu bamwe bwemunaamwagala okuwa omusolo, but still you have to work with the town council, kubanga nabo baagala omuki, kubanga sijja kuzimba kizimbe ng'ekyo nga kyasigala nzigi nga tekiyingiramu abantu beeyagala nga bwe mumanyi. Kaakati n'osanga ng'ate bo baagala ki, baagala musolo, beetaaga musolo, ate nga si bakyamu okwagala omusolo naye ng'ate temuvaamu naki. So there is a lot to be done. Abaana bano bayimbye bulungi nnyo nga bakoze eki, nga beekutte ffenna tubeere wamu tukole ki. N'olw'ebigambo ebyo kankome wano kantwale omukisa guno Mama RDC Makintwe oba agency ya environment NEMA, nze ndi mukozi wa gavumenti, naye bintu bingi byongeddwa ebisinga obungi Ministry yaffe ya Defense ekola, but oluvannyuma ne tutereeza. Gazeti ngirabye naye bw'olaba ku principles ezimu eza NEMA, consultation with the population of the area kibeerawo. I don't know ebintu ebimu byagobeddwa ku principles eza NEMA. Kintu kikulu nnyo kubanga abantu abasinga obungi tebakola kintu nga bakimanyi, bakikola mu butakimanya. Naye gazeti yafulumye ojja kusanga ng'ekifo kiri earmarked was consultation done because it's one of the principles. Ekirala another principle egamba put people's needs first. I have no problem ne gazette, people's needs first, nakyo kikulu. Let the population participate. It's another principle. Let them participate equally, and they must be accessing the economic and environmental resources. It's another issue. So obuntu obumu bungi bw'ogoberera principles za NEMA, kyensuubira nti ekirala, the community must be educated. Kyova na comparing the MDs ezimu kuyange tufuluma. We have gone to South Sudan to launch an operation to deter oba okugezaako okuziyiza. Oluvannyuma tukomawo ne tunnyonnyola parliament, twagenze nti bwe tutagenda Sudan, economic base ya Uganda, ebintu byetubadde twale Sudan, economy egenda kufa, naye twayagadde tugende tuziyize. Oluvannyuma tudde mu parliament tubagambe nti twagenze era mutukkirize tukole ki, tubeereyo, kubanga abantu abasoma globally, America teyali badde buli wamu weeri, but ebeera awamu and it deploys where they are in order for their interest. Tojja kukkiriza insecurity ebeere wojja ettooke nga kakati ekiseera ekiriwo. Abaganda bange wano abakulembera vice naye omani TikTok yagenda wala. TikTok kakati ekiriko America etuleyinze egenda kuleeta amagye, but shouldn't be a priority now. Noonya kyakulya, ziiza amazzi, environment kyekikulu. Naye buli wodda mu ka trading center TikTok, America egatendese temugalaba gagenda kujja. It has taken me 43 years to be a general. Olw'obudde naali badde njogera bingi kubanga nva wano. Ate ekirala, sinza gana nti siri politician, naliko politician, naye nze kyenfa nga nze njagala stability of the country. Kyekyoka, because those who are supposed to be ministers, they are ministers. Those who are supposed to be presidents, nabo we bali. Bwe ndaba nga sigendeeyo,
njagala ya mmere ya leero within my brackets to achieve my goals and my people. Kakati kyensaba nze kitundu kino nkyagala nnyo. Bwe baamala okunnonda ne nvaako ninako faamu. Seddembe lye yaleeta mu ggwanga. It's only Uganda yeyina abapresidenti babiri n'owulira nga boogera nti pulezidenti wange ani? Kaakati awo eyo y'emirembe His Excellence Yoweri Kaguta Museveni gye yaleeta mu ggwanga lyaffe. Ekyo tulina kikubirako mu ngalo. Ab'opposition nze mbaagala nnyo mikwano gyange. Abo bawabuzi ba gavumenti naye bawabula gavumenti byemaze okutereeza. Ate buli lw'ofumba nga toyina mujjawo tofumba bulungi. Mukitegedde ekyo? Kintu kikulu nnyo.